Abavubi ku mwalo gw'Ebugiri mu Katabi Town Council mu district ey'e Wakiso balaze obutali bumativu ku bagagga abaguze okuliraana ennyanja. Bagamba nti abagagga bano bayiye ettaka mu mazzi ne babaleetera ebyennyanja okusenguka so nga nabo babulwa we bagoba nga bavudde okuvuba. Buli ku mazzi be bantu abagula okuliraana ennyanja. Bagala kulanga mayipooti eyita wano eno nnyanja nayiwetta okuva wano paka mu mmotoka eri nalekayo amazzi nga tusobola kulinnya mu kigere gatambuliramu. Nti woyita ogenda kukola ki? Tebakyalina abantu be bayita abantu abaguze okuliraana ennyanja bono nnyinyi obutonde bw'ennyanja n'obutonde bw'ensi. Engeri ezazaana kubeeramu kuno kati bakyazizaazaaliwo ensonga nti bayiwa ettaka batakuleeta eyandibadde ezaalira wano eddukira nga tusina okuva mu kitundu ekyo kizakola ki? Abalwanyisa envuba embi bagamba nti nga bakulembeddwamu omulwanizi w'eddembe lyabwe Haji Kajimu Shafik balaze nti kisusse nnyo ensangi zino olw'okuteekebwako n'enkomera ez'enjawulo bwe babasibira n'abajaasi okwefuula abavubi. Ne baŋŋamba amazzi gwe tegakkirizibwa naye nga tusobola layisensi. Bwe banga amazzi gano tegakkirizibwa ne mbaga bannaye ewamwe sizzeeyo niko nakazinga ka kizima ne baŋŋamba nawe twagaanawo oli sayidize eno sikwade sayidize twandipulese mutaka nabo ebyenja byange bansika ne bantwala ebyenja byange ne bansiba mukazi wange anankimayo yabaga emitwalo 20 naye omutego omulungi si mubi. Ekyokulala bannaffe bennyini abasirikale kati bavuwa bubi ffe tukole tutya munyanja okuva kati abasirikale b'emukono abasinga wakwata omuntu emukono ebisinga bagoba abavubi batwalayo bakomera gaayo naye kale bali abasirikale beeri bakwata omuntu w'emukono n'owa wano bakwera wano Gerenge. Nyawo omukulu wa poliisi Entebbe tuyambe ku nsonga eyo ekkomera k'Egerenge ako niputikaawo bateekawo abantu nga 80 ne baggalira olunaku lulamba osinga n'emitwalo 20 bannaye nimbye. Okwogera ebyo babadde mu lusiisira lw'amateeka olwategekeddwa akakiiko akalwaniriza eddembe ery'obuntu mu disitulikiti eno okulaba butya bwe bayinza okuyamba ku kizibu kino n'ebirala. Ssentebe w'akakiiko kano Kasirye Eli agamba abantu bangi babonaabona olw'obutamanya ye ssentebe wa disitulikiti kyagambye nti baagala okukirwanyisa mu disitulikiti y'e Wakiso. Balina emisango nga giremedde ku poliisi tebalina ssente zibatwala ku kooti ebitongole bino bisobola okubayambako okutwala emisango gyabwe mu maaso basobole okuba nga babeera mu Uganda kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti no Uganda eno yaffe ffenna. Era kyenjagala mumanye emisango gy'amateeka tegiggwanyityo nti mujja kuva wano nga giwe. Tulina ekizibu abantu bano lumala okubabuulira ne babannyonnyola baba bavunanyizibwa ogenda katugeze bagulewo fayi. Kati gwe n'oyagala osikale Ebugiri babeere eri nga bakola olinde results ekyo kikyamu. Bw'omala okubannyonnyola ne muwanyisiganya n'essimu mugoberere buli kyakusaba kimutwalire sitali ssente naye kyeŋŋamba yinza okandeetera ekiwandiiko kino leetayo muganda wo bwe mwali ku ndagaano genda oleeta abaalaga nti ye nnamwandu ebyo byonna bibaga bikola kuyamba ggwe naye twagala nnyo kagwirawo. Bya Emon Kayanja, Salt TV, Omunnyo.